na buli kino omwali wa Mukama okutuukeko era omutuuseeko obubaka bwe wenyini batumanyi oli wannaffe kikukwasa olunaku lukwasa ebisigadde olunaku lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo bannange. Amiina. Okubuulira kwange okwalwaleero kwatandise n'ekibuuzo ti lwaki eŋŋamba abakyala b'e Greenwich bannanze eki? Abakyala b'e Greenwich ne banneetikamu obwezi ku lunaku luno olw'enjawulo, olunaku Mukama lwe yabawa bamanyi nti bwe bateekwa okuwulira mu bigambo bya Mukama ebyabakyala. Banna abakyala njagala okubeebaza ennyo ate n'okwebaza Mukama simanyi lwaki, naye Mukama ajja kweraga nga bwe tunaagenda osanga yasazeewo bw'atyo era neyanziza nnyo neyanzinge. Neebaza omukulu w'abakyala, neebaza mama wange yanonye yantusaako obubaka buno. Mane Mukama yampa omusomi n'abamaama bangi Luganda, naye ate bonna mbaagala kiki. Mama wange yankubira essimu n'aŋŋamba nti muwala yasooka n'akuba n'esikwata n'addamu n'alekako obubaka n'aŋŋamba nkubiraako. Ŋŋamba mama ate yakuŋŋambako nkubirako kiki? N'aŋŋamba namukubira nti mbona abakyala Greenwich bakusabye ojja obawa ekigambo ky'olunaku lw'abakyala. Ono osobola nga mama liddakawakati amale okuddayo obuuze Mukama kubanga simanyi byenkwasaganye bannabisobola. Naye yaŋŋamba nzirira olunaku olwo nga terunaggwako, naye bwe naddayo neneesaananze kubanga engombe sisobola era saamu neŋŋamba nzingire ali okwogerako ne taata. Ekiro ekyo nesaba nakera mu makya nga tewali kyaggaali ne mukubira ne bwati maama kale Mukama bwati babasadde kale n'okwetoowaza okwengeri esingayo kubanga ndowooza mu kisa kya Mukama. Era okwebaza abaweereza sebo Omukyala Omwegendereza zaana abakulu ab'ekitiibwa abali wano, Maama Bishop ate nno bwe nkulabe Maama Bishop nengaaka kati batituuseemu Maama Bishop tusanyuse nnyo okuba Amabambejja n'alinnya abalangira n'abazaana basaabasajja mwenna n'abantu ba Mukama bonna. Amannya gange yakweyanjula nze Janet Nabata Mukiibi nga bwe mugawulira gonna amasengeke erya Janet eryambibwa Kkanisa Nabata muzzukulu wa Lw'omwa ebirandiga eryandizaale eryabazadde bankanga. Naye mwami Mukiibi yali awo anoonya omukyala n'anoonya nengera era mwebaza ssebo wanoonya nampeereza eryo erya Mukiibi ndi mukyala ali awo era tulina ezzadde abaana basatu nasonyiwa babiri tebasobodde kujja kubanga bali mu bibuuzo wakati, naye omutaase bajja ali mu Sunday school. Oyo ye mukuumi waffe bodyguard etubeera waakira. Twebaza Mukama olw'ekisa kye tuwangalira ku mutala n'owuddu Barra Corridor. Ate era tubaweereza Kkanisa ya Mukama eya Ekontoni era gye mumanyi gyempeererezanga okukubiriza w'Abakristaayo. Gezaako okukivaamu kubanga ekisanja ekyo kirabika kinnemeddeko, naye tujja kulwana okulonda okuddamu.
tuve mu kisanja naye nga ekisa kya Mukama bwe kityo era okubuweereza kubanyumiririzaamu nnyo mwenna mumanyi ekisa kya Mukama kyokka etontono ife kyekituyimirizaawo mumanyi emyaka gyetuyiseera tubeebaza okutusabira tubeebaza okuyimirira tubeebaza okwagala Mukama kubanga mwenna abasinga bali wano ate era tusaba namuntu kwegamba twebaza Mukama kubanga atuzimbidde ekibangirize n'atuwa omukisa ogwo okusaba olulimi lwaffe nawe tuba tusabidde ate naffe ng'abakyala ne twebaza Mukama olunaku nga luno olw'abakyala okuba nti atuwadde ekisa n'atuwa omukisa okwogerako ng'abakyala mu Kkanisa eri ekibiina eky'abaami n'abakyala Mukama yeebazibwe nnyo. Ebiki eddala sijja kubyogera ndi nekolera gyange ndi Mukungu wa Ssaabasajja ebyo byenkwatako mu bwongeevu kaŋŋende ku kigambo kubanga kikyandiise bawutulizaako ekigambo Mukama kyantadde ku mutima olwaleero kyekiri mu ekitundu ekyatusomeddwa ekyala Kulumba yatusomye bulungi webale nnyo webalire ddala kati nsaba tugezeeko ekitundu ekyo okukiwa amakulu okukimenyaamenya ffe ng'abakyala kitwogerako nnyo naye mu nsi eno mwe tuli ng'abakyala tetuliimu ffekka era newankubadde nga kitwogerako ng'abakyala ate era abaami mwebali kubanga wayinza okuba omukyala nga tewali mwami kubanga omukyala okubaawo waliwo maama waliwo taata si kyekyo yentandikwa yaffe tugimanyi entandikwa eya Adamu nga ffenna bwe tumanyi nti Katonda yakola ebintu byonna byonna n'abiraba nga birungi n'abyagala nnyo n'asanyuka nakola Adamu namuga nti Adamu ebintu bino byonna obiraba bifube n'atambula naye n'agamba nti aliwo ekibulayo Adamu waali ajja kufuga naye tasobola n'atoola omukyala era ekyo bwe yakimala teyaddamu kukola kirala everything was complete so abakyala ffe tucompletinga naye nga tucompletinga ki baami n'olwekyo wadde nga okubuulira kwange kwogera omutwe guli nti omukyala ow'omuwendo omukyala ow'omuwendo nga bwe tusomye mu ngero njagala tuddeyo katono tusomeko mangu mangu ekitundu kyatandikidde essuula ya 3:10 omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba kubanga muwendo gwe gusinga wala nnyo amayinja amatwaka eyo yentandikwa ya Sulemaani bwe yalinga atuwa ku magezi ge amangi ennyo Katonda ge yamuwa fenna tumanyi engero za Sulemaani zino zawandiikibwa omusajja omugezi ennyo Katonda gwe yasukkulumya mu magezi era yaziwandika Sulemaani yawandiika engero ezisuka mu 3,000 naye mu ngeri 3,000 ezo n'omusobezi yawandiika zino eziri wano mu kitabo kya Mukama ekitukuvu ze baatuwaako n'endala ezimanyiddwa zetusomako ziringa 315 zokka kitegeeza nti luno bwe luba nga lwe lugero lw'abakyala olwalondebwa mu 3,000 lubeere wano lutegeeze omukyala oyo yani mu magezi ga Sulemaani amayitirivu yali alina okutubuulira Mukama yali amukozesa okutulambika omukyala ono ow'omuwendo yaani njagala twefumiitirize ku bigambo bya Sulemaani Mukama bye yali atuwa Mukama yali alambika yali abuuza omukyala omwegendereza ani ayinza okumumanya
sirowooza nti yali atugamba ani ayinza okumumanya, agamba mukyala munne, ani ayinza okumufuna. Omuntu gwe yali yeebuuza nti ani oyo ayinza okufuula Omukyala Omwegendereza, ateekwa okuba nga y'oyo amunoonya, amwetaaga, amwagala, kubanga lwaki obwongo era ani ayinza okumwetaaga okuggyako ng'omwetaagira ddala. Ndowooza Sulemaani yali agamba omusajja nti omukyala ono Omwegendereza oyinza otya okumutegeera, ayinza atya okumutegeera? Asobola kumutegeera kubanga omukyala ono Omwegendereza nga Bayibuli bwegambye nti ani ayinza okumumanya, kubanga omuwendo gwe gusingira wala amayinja amatwaka. Akuwa nti omukyala ono okufaanana wa muwendo nnyo okusinga amayinja amatwakaavu. Naye amayinja amatwakaavu tugamanyi, ffenna abasinga abakyala bawoomye leero bayitiridde bagambadde gali geego ge mulaba agamasamasa n'amalala agasinga awo ge batereka eyo mu Bank of England gold ki. Naye Bayibuli ey'Oluzungu egamba Hawa is far above rubies. She's rare. Abaana Sulemaani ababbirako omukyalo oyo ow'omuwendo tasangibwasangibwa. Tojja kufuluma wano gw'osanze gw'osookerako nti omukyala Omwegendereza. Omukyala ono Omwegendereza tajja buli lunaku nti buli w'onoobeera ojja kumusanga. Omukyala ono ow'omuwendo wa kunoonya nga diplokokalekera tuyimbira sooka omunoonye. Sooka onoonye omwana omukyala Omwegendereza ojja musanga. Bwamufaananyako amayinja ag'omuwendo olowooza amayinja ag'omuwendo owa gye tugasanga rubies ze boogerako oba pearls. Amayinja gano gasangibwa mu bifo by'otosobola na kusuubira bannange. Pearls bazijja mu bisonko by'omu nnyanja, naye okulirwako si kyangu. Rubies zibeera mu rocks, okuzituukako kale tugambe gold gwe tumanyi kubanga nze ewaffe gyenva esingo gyali nagendako eyo tebamayininga gold ewaffe naye baba netumanyi gyalaga bamugjayo ne bamutwala kati ababeera kutibabula naye nasanga abasajja basimye okumpa nyonyonyo bajjeyo ebitakataka ebingi babitasawo bwe babiyisa mu mazzi bwe bati nga bayiwamu bwe banoonyamu goldi bwe basengejja bayinza okusangamu akantu ka goldi lwekati. Sebo taata omwami ali wano oyo mukyala omuwendo, omukyala Omwegendereza. Bwotyo bw'olina okumunoonya, bwotyo bw'olina okufuba okumutuukako. Omukyala oyo ffe ng'abakyala tuba gye tuli eyo, naye oluusi tuba nga ffe mukyala oyo alinga amayinja ag'omuwendo naye nga tetumanyi kiki kye tulina. Oluusi twegaya omukyala n'aba nga yava background enakkiriza background emulemese destiny ye. Abazungu bagamba nti your background does not determine your destiny. Oba gyemvuddewo si yategeeza wajjolaga. Omukyala ayinza okuba nga gy'ava amaka baavu, teyasomera gayaza, teyasomera buddo, teyabeera kololo, si gye yali aba kololo bayitayo bateeyo ku byalo by'abazo, yali yeebeerera namukozi eyo nabatajjanga yakulira namukozi ng'ateberera kagere tewaali mmotoka emutwala ku ssomero, oluusi mayiro zaali zisukamu bbiri
abazadde tebaali nti nno bakristaayo bakitalo nnyo naye baafa ne bakusindikako mu kkanisa ne bakusindika ne bakugamba genda oyimbe mu kwaya genda oyinga okuba ennanga genda oteekebweko emikono ne bakuzimbamu ejjinja liri etwaka teweegala mukyala munnange tofaayo wa gy'ova desitine yo gw'ogyekolera gw'ogamba nti nno kaakati katonda wadde wano weyampeera ayinza okuba nga bwe yali akuzimbira that humble background. Nabadde nsomako ku byafaayo by'omukulu ono gwe baggyeeko Chelsea Football Club. Wano waliwo abawagira Chelsea omwami mwamikazi bwe munange nga mulabi ebyavudde bye byagala era sigenda byogerako era sibyogedde naye nabadde nsoma ku mukulu oyo omukulu Romana Abramovich wajje yakuba background ye omusajja ono tadde ku gavumenti yaffe wano kubunkenke batugamba ffe tuli super power tusobole okuba nti bwe tutamusibeeko nati tetujja kusobola kumalako omusajja aliwa $12.3 billion obwo economy bwa Uganda kasanvu omusajja oyo background ye gye yava okufuna obugagga obwo obw'ekitalo bwe butyo yafiirwa bazadde be nga mwana muto n'akuzibwa ba anti be ne bamulemerera ne bamuteeka mu orphanage yakulira mu orphanage omwo mpolampola mwe yayigira okwekakaalukanira okwefaako ndowooza Mukama n'amuyamba n'afuna mukyala we eyasooka kubanga yadivosinga n'afuna naye omukyala we eyasooka alabika yali mukyala mwegendereza nga mukyala wakulu ne batandika mpolampola yalinga walingako ku street ebirengo Olunaku n'omukyala ne batandikawo kakampani kaabwe nga bakola dolls ne bazitunda ne zifuna demand ne banyiikira kampani n'ekola ki n'ekula ne bawa ssente nnyingi omwo mwe yatandikira okumanyira abanene n'agenda mu gavumenti n'ayingira mu oyo n'akola bye yakola kati aliwa over $12 billion. Ali number 53 Forbes, the world's richest. Omwami oli gye yava mu buliddeyo ng'era nyongera okukaatiriza ekintu ky'omukyalo oli omukyalo w'omuwendo tolina kuva mu bitiibwa tolina kuva abaami bwe mba munoonya mulina kutunuulira bintu masamasa byokka ne bikola biki omukyalo omwegendereza waali wabeera ennoya sigambye nti abava mu birungi ate nabo tebaba balungi naye wavaayo abakyala balungi era abeegendereza naye omukyala katonda gwategeka amutegeka from anywhere and from a humble background. Verse ye-11 egamba nti omutima gwa bba gumwesiga so taakulenga kuba omutima gwa bba gumwesiga aleme okugulwa amagoba abaana omukyala muteekemu obwesigwa amagoba ago galimu ekyo weesiga omukyala nga bwe mbagala nti omukyala oli bw'omala okugenda n'omunoonya gy'omunoonyeza n'omufuba n'omutuusa w'omutuusiza ate teekamu ku bbali mukwase ku maanyi mukwase ku buyinza tokoma kuzaamu kameeza naye akameeza okanonya mweddageeza akameeza kali ku ttiiru kali ku kalabika kali ku ttiiru tokoma kuzaamu omukyala mwesige omuzimbe omukwase obuvunaanyizibwa bayibuli ekigambo ekya bwe tuneeyongerayo nga tugenda tusoma ekitabo kino kyengeri zino vaasi ebbiri bw'omala omuno n'omulaba
n'omukwasa obuvunaanyizibwa n'omwesi amagoba ago gatandika kwebalako. Era weeyogerera mu First Peter essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omusanvu nti abaami letera Pawulo awandikira ekyo ngamba abaami baagala abakyala baabwe babawe ekitiibwa kubanga mwenna wamu muli basika mu bwakabaka bwa Katonda. N'abagamba nti abaami mubeere beegendereza mu kwagala bamu bammwe, essaala zammwe zireme okuziyizibwa ewa Katonda. Bane kali ke twatandikiddeko akagamba nti omukyala ye yakompliti nga Katonda bye yali ayagala birina okulaba. Nga Bayibuli bw'egamba nti Yesu Ekkanisa ye mugole we, n'omukyala ono omugole wo. Yesu ayagala omwagale nga bw'ayagala Ekkanisa ye. Omukyala ono bw'ona omwagala n'omukola bulungi nga First Peter bwe batugambye essaala zo zijja kugenda butere. Direct line okubira Katonda essimu. N'olwekyo ffenna awamu abakyala naffe tulina ebyaffe ebyokola, naye abaami twetereeze abakyala batukwatireko okusobola okufuna direct link eyo wa Katonda, kubanga Katonda abaagala nga bw'ayagala Ekkanisa ye, bagole ba Yesu. Nga bwe nabagambye nti bw'omala okumufuna omukyalo n'omukwata n'omukwasa ebibyo, verses eziddako bw'ogenda osoma zikulaga results za ziri ebbiri ezisoose nti kiki ekibaawo ng'omukyalo ono omufunye, omukwasizza obuyinza, omuzimbye bulungi, gutambula bulungi. Bayibuli egamba nti amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu. Akukola bulungi so si bubi. Abakyala, omwami oli omwami ow'obuvunaanyizibwa, kubanga naye we yagendera n'anoonya n'akutuukako yali mwami wa buvunaanyizibwa si wa bulijjo. Bwe yamala okufuna n'akukwasa obuyinza, n'akukwasa enju, omukola bulungi, oba omuteeka ku pressure. Tulinamu akantu oluusi abamu njagala motoka eno Mercedes eyakafu. Omwami musajja kati gundi ngaji era nze sigirina, kati gundi ankyala oli amira ayagala bwati nze ngate ebyo sibirina. Omwami wowuwo mukole bulungi, manya ekimujaamu, musabe kyasobola, ate muli wamu ng'era bwe twali mwenna muli wamu okusikira obwakabaka bwa Katonda. Ebibye byebibyo. Omukyala omwegendereza ono gwe tumanyi akola bulungi omwami we so si bubi. Ate n'abaami nga naffe bwe tumanyi nti bwe tugenda tukulana oluusi ne tubivaako byobadde nga omukolera ebirungi n'olekerako awo gaps. You don't mind the gap, mind the gap. Sebo omwana omukyala wadde anaakola bulungi naawe faayo, kubanga nnaku zonna za bulamu bwo. Ekyo mukiwulidde? Bwe kiba nti kya nnaku zonna za bulamu bwaffe kitegeeza tugenda kwetaagangana emyaka gy'obukadde bannange tetunatukaanayo kugenda, naye nze ndabyeko tubeera mu community embeera n'abantu abakuzeemu ng'olaba taata ono maama waatali biyinza okubeeza, oluusi ne maama taata waatali biyinza okubeeza. N'olwekyo byakwetegekera bya mu maaso, tukolagane bulungi tusobole okwetegekera ebyo mu maaso. Bayibuli egamba nti omukyala ono akola emirimu gye n'engalo n'essanyu, kubanga omukwasizza, omwesize, omuwadde, omuzimbi
naye nakola emirimu gye n'essanyu si ye mukyala abeeraawo omukyala ono ow'omubajju si ye mukyala abeeraawo ne yeeganya zonna za bulamu bwaffe kitegeeza tugenda kwetangangana emyaka gy'obukadde bannange tetunatukaanayo tugenda naye nze ndabyeko tubeera mu community embeera n'abantu abakuzeemu ng'olaba taata na maama waatali biyinza okubeereza oluusi ne maama taata waatali biyinza okubeereza n'olwekyo byakwetegekera bya mu maaso tukolagane bulungi tusobole okwetegekera ebyo mu maaso bayibuli egamba nti omukyala ono akola emirimu gye n'engalo n'essanyu kubanga omukwasize omwesize omuwadde omuzimbi naye nakola emirimu gye n'essanyu si ye mukyala abeeraawo omukyala ono ow'omubajju si ye mukyala abeeraawo ne yeeganya abakyala oluusi tukoowa yesu wafumbye ate konaaza omwana ate era golongosa ennyumba ate era go wakoze ne ku shifuti go wavuddeyo omukyala n'abeeraawo n'agamba buli kyakwatako kakati nkooye mwami ze omugongo gunnuma kakati nange emikono gikuma naawe kakati kolaku naye ono omukyalo ow'omubayi eyeegali emirimu agikola nassanyu oba yakoze emeka agikola nassanyu naye ndowooza era nga bwe tugambye nti emabega eri waliyo omwami okuba nga yasooka kuseesaamu n'amusobozesa okukola emirimu gino sigambye nti abaami temuyamba ku bakyala ku mirimu naye nedda omukyala ono alina amaanyi agakola emirimu ng'ate tagyeganyiza bayibuli egamba ku Lw'Ekumenya nti alinga amaato g'abasuubuzi anoonya emmere wonna wonna okuliisa famire ye agolokoka nga bukyali agula ennimiro n'asimbamu emizabbibu simanyi omukyalo ono mumulaba bannange omukyalo ono nze ndaba mukyala musuubuzi omukyala alina muyo estate agula omwami simanyi mulaba investment gyemulina okubantu bazikolera agenda n'agula ennimiro n'asimbamu emizabbibu sente ezivaamu manyi kyazikozesa azinvestinga mu nsuku nsome ebyava mu jabira omukyala musuubuzi omukyala ali mu real estate omukyala faama ajjamu ensimbi ezirabirira amakaali abaami naffe ffenna nyoza tukimanyi nti baatugamba eka nti mukyala abeera mu kiyungu ekyo mukyala mumuleke ewaka mukama abadde atuyambefe abaavuddeko eka ne tujja wano ate abaami ndowooza balabye tusobola batuwaddeko ku freedom tugende tukole naye omukyalo ono badde kugamba nti bw'omukkiriza n'akola investment zizaala ne muvaamu ebirungi ebibalabirira munda omukyala si waakubeeranga manju omukyala si waakuleka waka omukyala si wakuzibira wakuziyiza omukyala ono mwegendereza wakuteekamu kaashi abakyala mubateekemu kaashi abakyala mubakkirize bakole investment abakyala mubakkirize bakole bizinesi bawagire mulyoke mulabe ebyo byebibala by'omukyala oyo mukama gwakuwadde nga mubigendereza kubanga omukyala w'amaanyi akola n'emikono gye etaala yetezimira gwe wobeerera ng'okoyo omukyala omutakoowo agolokoka ng'enjuba tennaba kuvaayo
omukyala Bayibuli egamba ku 19 nti mutunzi atunga engoye ze bambala. Haleluya. Kumbe kyakategeera bulungi ekyo kyakasesa ado yakalibali yali kabategeeza. Bannange omukyala omutunzi alina botiki ndoza bwekirabiko naye omukyala ono atunga engoye abafamire ze bambala naye zayambala nanyirira mukyala tasevinga nnyo sente z'omwami. Omwami tewali agadde omukyala ono gwe bwe wali wadde ngaakusabeza shopping atuula wali kukyala n'atuuka ne mwambala n'ebyokwebika n'abituuka. Si ye mukyala oli nga n'edinda ly'empale lya mwami bwe livaayo ng'eyo bagisuula. Engoye z'abaana ez'essomero bwe zibaako amapeesa kati tasobola kutunga peesa ezino bazisuula. Oba osuula ssente bama tuba tusuula ssente. Omwami omukyala ono bw'akugamba nti kakati ze njagala kugulawo botiki muwe agenda agulewo botiki atunde engoye alagire famire. Olunyiriri olwabiri njagala tulugendeko tulusomeko katono. Ayanjululiza omwavu omukono gwe. Weewaawo agolola emikono gye oyo yeetaaga. Omukyala ono omwegendereza takoma ku kubeera bubeezi ng'amaka ge agalabirira, omwami amulabirira, akola ensimbi, naye alina ekisa mu mutima. Omukyala oyo Katonda gw'alaba nti wamuwendo afa ku batalina, afa ku banaku. Bamaama njagala kubuuzaayo akabuuzo wano. Ffenna twagala ebyambalo ebinyirira era tubigula mu bungi oluusi oba tewagenze na kugula naye n'ogenda ku window shopping oba n'ogenda ebyesoneka n'ogamba yizo otakasanga nenzirayo n'okagula. Wardrobe ziri bwezi zikubyeko gwe wayambala kulu lwotaddamu. Nina mukwano gwange eyagamba nga yagulayo ze bayita wadde weya lwakumukolo ogwo teyaddamu kulwambala. Naye bwe tumala ne tuzitereka ne zijjula mu wardrobe. Omanyi twali abantu abatasobola kugulayo. Tubeere n'ekisa bamaama, tukwatenga ku bye tulina tubiwa abatalina. Engatto olina peya zijjudde, omwami takyalina nawateeka ngoye wardrobe ezizo zijjudde zizokka. Naye ng'ebintu bino oluusi tuba tusobola okubisharingako n'abatalina. Tusobola okwaniriza kubanga ayanjuluza emikono gye ebyabanaku. Ekyo kiraga nti n'ennyumba ye agigulirawo abanaku oba abo abatalina. Naye tugenda oluusi ne twagala nnyo ebintu byaffe bye tuguze, wagula sofa njeru ne kapeti njeru. Kati toyagala abagenyi bajje babirinyirire, naddala abo abatali banyirira bulungi. Kati olinayo bw'owetta yakuyita abantu naye nga Bayibuli etugamba ekyo si kyagala Katonda. Omukyala omwegendereza gulawo amakaago, yaniriza abatalina, yaniriza abatafunye, liisa abanaku, gabira banaku. Omwo nno mwe muva emikisa kubanga kyamukisa okuwa okusinga okuweebwa. N'olwekyo Mukama atugamba ng'abakyala, abakyala abeegendereza tubeere ba kisa. Omukyala ono omwegendereza ayambala bulungi. Olwabirimu amendeyo katono yeekolera amagodoro. Mukyala nga yatugambye nti amagodoro bagemaki ebyambalo bafuta bulungi n'olugoye olw'effulumu. Omukyala ayambala bulungi. Bayibuli y'Oluzungu ekiyita fine linen.
Linen ye material esinga okubeera expensive mu Middle East. Omukyala oyo ayambala bulungi n'ayingira awantu buli omu n'agamba kyatonye mooli abakyala mwenna mwambadde bulungi olwaleero era kiza kugamba wano waliwo omukyala atali mukyala oyo Katonda gw'ayogera abaami mwekubireko mu ngalo abali wano bannange bamama balabika bulungi nnyo naye omukyala ono ayambala bulungi okuweesa Katonda ekitiibwa ayambala bulungi okuweesa omwami w'ekitiibwa ayambala bulungi nga sayini eraga nti ali blessed. Bannange wabeerawo omuntu n'ayambala nga naawe omulaba bulabi mukyala munno waliwo oluusi nze mumbejja amanyi naye omugamba ema nti mumbejja olwaleero olinga kyakulya ng'ayambadde n'ogamba ayabasi naye Katonda bw'atyo bw'ayagala omukyala ye gw'alaba amuweesa ekitiibwa Katonda bw'ayagala abakyala tubeere simanyi ani atugamba oluusi wabeerayo ebyempulira omukyala omukristaayo alina okusiiwuuka n'asalako enviiri ate n'atambula nga omutume omutagotose waliwo oluusi weebikke n'obukooko obubikke bannange nze bayibuli gyensoma yino wano ekigambye kola akaviiriko omukyala yambala ogirire omukyala atambula bagambe maama tambula kubanga Katonda atugamba omukyala ayambala bitu papa royalty oweese Katonda ekitiibwa oweese n'omwami ekitiibwa era yesuula emiliyoni dakola lukisa tugamba aweesa bula ekitiibwa mu miryango gy'atuula nti omwami teyeekomoma kugamba nti wuuyo ye mukyala wange kubanga omwami ayogerwako wano alabika yali mwami wa kitiibwa nnyo ng'akola erimu gesi ewatuula bapolitician ab'amaanyi naye ng'omukyala ono tamuweesa tamuwa buzibu kwanjulayo bannaye twangwizeeko abantu baffe twerabirire naddala ng'emyaka kigendamu twerabirire abakyala twenyirize twefeeko twekoleko abaami baleme okukwatibwa ensonyi okugamba nti oyo mukyala wange ate baleme n'okukemeka kubanga munnange oluusi ebintu biza okusoma ng'agamba nti omukyala ono aweesako ekitiibwa n'ettutumu ayina ekisa nze ndowooza vaaseri gye twasomyeko etugamba nti ayina ekisa ggulawo enzikiza si mukyala wa kulemesa mwami kukola by'ayagala kukola tali selfish mu ngeri emu oba endala awo omwami w'emirembe omwami n'abeera nga naye awulira nti omukyala ampadde emirembe siyinza kutandika kukola ki kudde eno n'eri olw'okuba akola emirimu gye n'amaanyi talina budde awo okuyingiriza kulondoola talina budde awo kukola aidotooko omukyala ono mwamulabe omukyala musuubuzi omukyala gwe omukyala alina botiiki omukyala atunda omukyala kwetugamba twewe embeera eyo nti obudde bwaffe tubukola kuzimba kwezimba kukola bitutwala mu maaso okusinga okukola ebyo ebitaweesa Mukama kitiibwa ebitaweesa abaami baffe kitiibwa omukyalo ono olunyiri olw'abimwetano olugamba nti tatya bya mu maaso lugamba lutya amanyi n'obutikka
by'ebyambalo amaanyi n'okutiibwa by'ebyambalo era asekerera ebiro ebigendo ayasamya akamwa ke n'amagezi n'etteeka ery'ekisa libeera ku lulwo talina kyatyo omukyalo ono lwaki kubanga alina confidence tumulabye yonna gy'abeera azzaamu omukyala bw'aba nga asobola okukola abaana ne yeekolera n'abeera nga asobola okwetuusaako fayinalire n'alabirira n'ab'omu nju ye bonna omukyala oyo talina kyayinza kuti kikijja mu maaso kyate kakati abaami bagenda ne bagamba nti abakyala bakola ssente kati bwe bamala ozikola buli wamukabira agamba sirina nze sirinaawo ku ssente naye ekiseera bwe kituuka kaseera ddala nga muli ku mbeera eyo zivaayo kubanga lyateekerateekera eby'omu maaso bwe zivanga kamuwa kati olabye bulijjo nzikusaba ozigaana kyazinoza kasente kaffe kakikyala abeerawo n'akasente ak'ekikyala naye abaami muleke kukiraba bubi nti omukyala akola sente tazisenta embeera bw'etuuka yagenda okugiresike kubanga omukyala oyo abeera yeteekerateekera eby'omu maaso abakyala zibaga nti okuzireka bwe ziba nga ozikoze nga weziriko zireete naye terekako ezinakwisa mu kaseera kali akakazigizigi muzzukulu obiwulidde omukyala oyo alabirira nnyo empisa z'ab'omu maka ge talya mmere yakugayaala abaana be bamutya wa mukisa bamutta wa mukisa omukyala ono alabirira empisa z'omu maka ge yonna ye package bannange ng'abakyala okufaayo ennyo ku baana bakuze batya kubanga tebatugaa nti omwana bwawaganyala omwana omubi avumya nnyina avumya nnyina ate omulungi asanyusa kitaawe naye nga watuukira wano okusanyusa kitaawe nga yavudde eno nga maama yasesaamu atereeza era watuukira wali ye tata asanyuka busanyusi naga nti olabye ze nnina omwana nazaala nazaala naye omulimu gw'omukyalo omwegendereza okuviira ddala eri omwana totya omwana omulambisa otya empisa tuzikoze tutya kitulina challenge wano si kyangu mwene ensi ya kwini gye tulimu kubanga eka wamugambanga nti nkulagidde akakikola kyo batajja kudda naye wanaakugamba waali nakugamba kakati gwe ng'omukyalo omwegendereza mukama gwawadde ekisa n'omukisa awo n'oteekamu ag'obwa katonda nga kwotadde viivi nga kwotadde ekisa kiri mukama kyakuwadde kyetuze tusomako n'okwata mukama n'akusobozesa mukama atusobozesezza mu mbeera nnyingi naye ate bw'abanga waliwo obuzibu bwe buki abakyala abalala abeegendereza weebali omukyalo ono ebintu byakola bimuweesa ekitiibwa omukyala n'abeera nga yeetooloddwa abantu abalungi abo mukama baatwetoolooza bebamu ku njegereze twetaaga ng'abakyala abeegendereza okusobola okuza famire zaffe nze ndowooza mu community eno gye tulimu eyo challenge tugirina naye tukkirize nti wadde embeera si yedde twabeerangamu eka nti omwana akuzibwa kyalo naye tukyasobola mu ngeri emu oba endala okukwatagana ng'abakyala abaawamu
abakyala Katonda bawadde ekisa ne tuba nga tulina we tukuŋŋaanira ne tukola omulimu ogwo okulaba nti abaana baffe bavaamu nga balina empisa. Omukyala we abeera disiplinarian era abaana be bwe bagolokoka bamuyita wa mukisa ate bba amutendereza. Baba yagambye nti agamba atya Olwabirimu 8 abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa nebba n'amutendereza ng'ayogera nti abawala bangi abakola ebyokwegendereza naye gwe b'obasinga bonna. Naye kyawandiikibwa kino kirimu ekinyusi ekisingako omwami okutendereza mukyala we. Bane tuvudde eri yonna yonna abaami ebyawandiika bwetuze tulaba ebibala byonna Mukama byazza kuteera ku mmeeza omukyala omuwadde obwesigwa akoze investments aleesa amagoba akoze emirimu n'amaanyi g'emikono gye agolokoka obudde tebunaba kujja n'akolera abaana be n'abakuteekamu empisa. Omwami okozeewo ki? Mutendereze omugambe nti bannange ddala bebe teri akusinga. Bannange ako ke kasumulizo ge mafuta agagenda okumukiipinga nga akola biri byonna by'abadde akola ng'ajja akola aba yeetaaga amafuta. Tekamu amafuta omugambe nti mukyala teri akusinga. Obugambo obwo nno bwe buba buvudde wa mwami bannange kulina engeri gyebuvuga. Nze wadde mumbejja atera nga nti olina ekyokulya naye nga mwami wega yakyogera abadde ayira ennyumba olunaku omulundi gumu ajeera eki 3 ebirala ebizirira mwamiwega yabimanyi yetaaga kaama. Naye ate naffe abakyala tuba tulina okukola ebyo byennyini ebiwa abaami amaanyi basobole okutuwa amafuta ago, basobole okutwesiga, basobole okutugamba obugambo obwo. Mwami si kuleka waka kale tugamba olitudde off osiibye waka oganze olwange olwadde off lwebaka bwebasi newebaka mama newebaka nosiiba mu pijama olowozeza nyumba tolina tofumbyeyo kamere n'ayingira oluyingira nogulawo nerola mu mutwe ne pijama zekulukayo akugambe olwoti bannange olunaku bwobasi fumba kamera akawooma kati ojja kubeera omufumbire ebintuntu jo yalidde muceere nerero obuleese ate binyeebwa na muceere binyeebwa na muceere awaana ekika kyalafumba sibwekyo tukola ebyo ebijja okutuweesa obugambo obuli bwe twagala naye abaami temutuma obugambo obwo kubanga bwe ŋŋambye okulu nnyo okutwala mu maaso. Olwabirimu 9 lugamba nti obulungi n'okuganja. Olwasatu okuganja kulimba n'obulungi tebuliiko kye bugasa naye omukazi atya Mukama anaatenderezebwanga. Bannange abakyala tumanye nti ebyobulungi birungi gye nabagambye ebiri tukola akaviiri kola ka makeup weeyagale weekoleko obeereko ekyokulya naye tekimala. Obulungi bulimba. Ninaka buno WhatsApp buno bugenda butambula ninaka nalaba omuwala ono omwami baali bagenze out bensanga eyo kidongo gye besangaga omuwala anyirira yenna yenna alinga malayika n'amwagala nnyo n'amutwala kati bwe batuuka eyo n'agenda mu bafu mu kiseera ky'okugenda okwebaka kituusi n'apangula speya owekolere muvaako
Mwakalabako? Obulungi bulimba. Osobola okumulaba ng'ayaka ng'alabika bulungi naye ye mukyalo oyo omwegendereza. Oyinza okutuuka nga kino kiki kyenaba. Look beyond beauty. Onoonye omukyalo oyo. Nti obulungi bwe ne bwe buliggwawo nga mutuuse mu myaka giri gye tugendamu. Togenda kumulaba nti si mulungi kubanga olaba valyo eri Mukama gye yamuteekamu omukyalo omwegendereza. Bannange, omukyalo ono omwegendereza tumaliriza nga Bayibuli tugamba nti mumwega ku bibala by'emikono gye n'emirimu gye giteeberezebwa. Okutendereza omukyalo omwegendereza tekisobola kukoma. Okumuwa ebirungi tekusobola kukoma. Okwagalibwa tekusobola kukoma. Okuva eri omwami, okuva eri abantu, okuva eri abantu. Ey'Oluzungu egamba her works will be her best eulogy. Eulogy ebintu byeboogera ku muntu olukalala lw'ebintu ebyo byakoze. Twezimbire ebikolwa ebirungi ebiweesa Mukama ekitiibwa, ebiweesa n'abaami baffe ekitiibwa. Tubeere n'essanyu mu nkomerero. Mukama abawe nnyo omukisa.